Okay, side ene wasookera ddala tuli ku Ibrahim Traore, musajja omujaasi afuga eggwanga erya Burkina Faso. Tulengera train ye gye yaakakola, takoze nnyo train eri modernized naye bakoze train egenda okuyambako kutambuza ebyobusuubuzi mu ggwanga eryo. Ate ku side eno ewa General Yoweri Kaguta Museveni Uganda afuze eggwanga emyaka 4, ewa Ibrahim emyaka 4. Ewa Ibrahim Traore yakafuga eggwanga emyaka 4 mpuliriza bulungi 4 years. Tuli ku side eno ewa General Yoweri Kaguta Museveni afugidde Uganda for 40 years, 40 decades. But these are things Ugandans need to understand. How can Ibrahim Traore eyakajjambu okuwamba eggwanga lya Burkina Faso okulabika nga asobodde to come up with such ideas n'akimanya nti train kyekintu ekimu ekisinga okwetaagisibwa ddala mu transportation, ebintu ebibi mu bulk okubitambuza miles ennene ate ne bijja omulundi gumu ne bituuka ku market. Nachi understanding ande kyetwetaaga ffe tuba ne train eyaffe eyita mu kibuga Kampala ye yeetikka kasasiro zisomba abantu mu bintu kale ebimu bwe tubadda nga tebiyamba nnyo muntu wa wansi. Why does the government of Uganda always ekola investment mu bintu ebitayamba bannayuganda? For example, emabegakaawo waliwo ekyayita mu lupapula Daily Monitor nga lulaga nti omunene omu gavumenti yafuna over billions of money okusomesa bannayuganda okunywa coffee. Drinking coffee? Really drinking coffee? Nimwisa billions of money nti abantu bayiga okunywa coffee? Sente ne zitwalwa mu bintu ebitagattako ebitayamba bannayuganda, ne mulimu okuinvestinga into train, ne mulimu okuinvestinga into ebintu ebiyambire wamu bannayuganda bonna, mwe mukola ebintu ebitalina kye bigatta ku nsi. Another scandal that neita nti they have invested again billions of money okusomesa abantu patriotism. Patriotism cannot be taught to people. Kiri inborn. Kijja olw'engeri gye mba mukulemberamu abantu n'okubagazisa ensi yaabwe ne mubikola bye mukola. Temugenda kubeera bali banguzi bakuba bantu miggu. You think people are going to love the country? Nedda ssebo. The way you treat people bajja kwagala ensi yaabwe. Okay? Bana bino tetulumba government watujogera. We love this country, we love the government, but let us invest mu bintu ebiyamba bannansi bonna. You are not going to send, you are investing mu bintu ebitayamba bantu mukute billions of money muziwadde abayimbi bagasizza eggwanga lino okusinga ebyobulimi, okuba obukubye endongo mu bibaala n'okunywa n'okwonoona abantu n'okuleetanga ebizibu kadde mu mawanga bayimba ebintu ebitategerekka nga bano baliri puzzle n'ebyobulimi ebiriliisa amawanga n'amawanga ebiriisa abantu ba Uganda emiliyoni wasiga okwetaaga ssente. Yes, security tugyetaaga, but we don't need those amounts of money zemukwaza mu investing into security nga tulina ebyobulimi ebifudde ne education system enfu. Na video ya Ibrahim Traore gye nandyagadde mbateereko wano nti bagenda kuzimba ezimu ku nguudo ekyasiza okubeera engazi bagenzeko Dubai mu zenguudo ezitambuza emmotoka 16. Bagenda kuluzimba nga lukonekitinga ekibuga kyabwe ekimu okugenda mu Wagadugu. Era emabegakaawo mbadde ngenda nfolowinga nga ngobera nti oluguudo lw'amazzi like bamaliriza byonna ebyetaagisa to grade oluguudo lugenda okuyita okuflatinga buli kimu bagenda wabula kuyuwa chorus ate nga agakolera ku standard ey'ekika ekyawaggulu. Bannange bino ebintu bye twetaaga. This is what Ugandans need. Tetwetaaga ku investinga mu bintu bitayamba bannansi. Twagala okubaza mimi mutaddemu ssente nga bigenda kuyamba bannayuganda kati ng'ebiseera by'omupiira. Sports agenda kwongera okukula. Naye togenda kumala ku investinga mu sports ate muddire babagambe ttiimu y'eggwanga ebadde yeetaagisa okuteekebwamu ssente egendeko wano ate bagambe tewali ssente. Ate omupiira gwa Uganda simanga okugulaba ate mukole bwe muti ate mugire bwe muti ate ttiimu simanga asusiddwa okukataka. No. Uganda, we need to wake up. Ensi zituleka. Type Erdogan omukulembeze eggwanga lya Turkey yabadde mu Ethiopia ne batulengeza capital city ya Ethiopia. Oh my goodness. Abalengedde ka clip abasajja bakyusizza ekibuga omwami prime minister waabwe
the capital city was looking so nice. N'otunuulira ekibuga ky'e Kampala kiringa oba ebwekiti.